Kano kabeera akabonero akakulaga nti buli ggulire lyonna erikolebwa ku internet abaami bano balifuna. Era tewabaawo omuntu yenna addamu okwetiiririra ng'alina information yonna gy'ayagala okuderevaringa ku mikutu emigatta abantu. Era kyova olaba ng'olwaleero mu bimu ku bintu bye balwana okunafuya oba okumala amaanyi gy'emikutu emigatta abantu oba giyite social media. Nga batuuka n'okutuula obufofofo omulundi ogutali gumu ke gibeera ebiri oba oliawo n'etaano mitono nga banoonya engeri gye bagenda okukakkanyamu amaanyi aga social media mu ggwanga lyattu Uganda. Waliwo akatambi akabadde kabungeeta oba akabadde kabunye ku mikutu emigatta abantu nga mu katambi kano kalimu audio eya Odrek Rwabogo oba omuntu agambibwa okubeera Odrek Rwabogo ng'agamba nti Bannayuganda abalala abatava mu ffe bajja kubeera abaddu ffe tubeere abalangira n'abambejja bakole emirimu egy'amaanyi ffeno nga tuli akaweweevu. We twogerera oluvannyuma lw'akatambi ako okwongera okubuna ku mikutu emigatta abantu wiiki gye tukubye omugongo nga nange wano ku mukutu nakabawaakoko mu njiri ey'okubunya enteekateeka ya revolution. Kyaddaaki Odrek Rwabogo avuddeyo n'abaako byayogera ku katambi kano. Mukadde ke kamu omukyala Maria Mwangadya alumye ogw'engulu atabukidde Generaali Kainerugaba olw'okwenyigira mu bikolobero n'okumulabula ku bbaluwa gye yamuwandiikidde ng'amugamba okuyimbula Eddie Mutwe. Bw'abanga olwaleero Maria Mwangadya naye ayingidde olukalala lwabo abakangibwa Generaali Kainerugaba ng'ababaka ba Parliament bo already bafuuka dda ba victim mu mbeera y'emu. Kati gwali eyatuulira atalina bwogerero atalina kifo kyonna kyoholdinga mu gavumenti atakolera gavumenti atalina kitongole kya bwannakyewa kiyambako gavumenti bwe binaakutuukako ani anaakwogerera nga n'abali mmenti okwogerera olwaleero babalumba. Kitukakatako buli lunaku olukya okukimanya nti buli we tugayaalira embeera tuba tugiwadde omwagaanya okwongera okukula. Buli kintu kyonna ekitukolwako olunaku olwaleero kyalinako entandikwa yaakyo naye ne tukireka ne kiranda. Buli we wabeerawo ekirwadde ebbanga ly'omala ng'okigayaalirira ekirwadde ekyo oba okiwadde omwagaanya okwongera okufeffetta mu bulamu bwo. Era woolwawo oba n'okeerewa weewava akabi kubanga akabi mu kulwa kaba kagenda kuwa omwagaanya ekirwadde kino kwetooloola kyanguye oba kikalubye n'olugendo olw'okujjanjaba kw'ekirwadde ekyo. N'olwekyo n'ebikolwa byonna effujjo effutwa amalala agatulagibwa abali mu bitongole bya gavumenti ebyokwerinda amalala agatulagirwa famire eya Generaali Yoweri Kaguta Tibahaburwa amalala agatulagibwa mutabani we emirundi emingi gaalina entandikwa naye ne tugagayaalirira ne tugawa omwagaanya ne tulaga nti n'ebigambo byonna byajjayogera ku mikutu emigatta abantu tulyokke nabyo. Abakubyogera ne tubaako ekikolwa kyonna oba action gye tuteekinga either oba ne tubiiginowaringa yalibadde tabaako kintu kyonna kyakola naye buli we tubipromotinga mu kubyogerako tuba tumuwadde omwagaanya okubaako ebintu bino engeri gy'abiteekawo nga weapon ate eri ffe. Nja kutandika n'okutumirako nga tetunnagenda mu katambi ka Odrek Rwabogo nti webala okubeera nga weekuumidde ku mukutu Rugaba yebala akumperedde obulamu olwaleero ne bukya ng'oli omu ku abo abatemi obukofu abafiiriddwa abantu bamwe abatuweera ekiwummulo eky'emirembe abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeeyongera okubagumya olunaku lw'enkya lubeere yaddeyaddeko ng'omubi omweru. Obutemu obulala obw'emmundu nate mu bitundu bya Amuru bututte omuvubuka ow'emyaka 28 etagenda badda. Njogera ku kitundu ekimanyikiddwa nga Kalannamu. Kalannamu etagenda badda nabagamba nti buli we tugayaalirira obutemu bw'emmundu obuyitiridde nga bukolebwa ebitongole ebyokwerinda gwa bugayaaliridde n'otabwogerako gwatatekinga action olunaku olw'enkya muntu wo yajja okubeera victim mu mbeera eyo. Abagamba nti tebibakwatako kino kibabeerera ekyokuyiga nti ojja kubeera ng'oyitaayita ku kkubo we bali mu kubeera nti bakuba abantu oba bagugumbulula abantu okubagoba. Munnange eyo stray bullet gyejja okukwatira ofe nga totegedde
nga 18 ne 19 Novemba wa 2020 twafiirwa abantu bangi mu Uganda naye nkiddamu era nkinoganya buli lunaku nti buli muntu eyafa ku lukalala olwo bwe baba nga baaliko bangi bwe baba abantu 200 be twafiirwa 5 ku bo n'okudda waggulu tebaali bannankyukakyuka era tebaali mu revolution wabula baaluguliramu obulamu mu ngeri yatebaategeera biki byaliwo n'okwefuula nti tebibakwatako mwafiiramu abaana eb'emyaka 16 oyagala otugamba nti omwana w'emyaka 16 yabirimu mwafiiramu abantu abakadde mwagala otugamba nti n'abakadde baabirimu mulimu n'ab'NRM nno munnanga abaafiira mu kukuba okwaliwo nga 18 ne 19 Novemba omwaka 2020 kakati kye kimu era y'embeera y'emu mu mamundu gano agali mu kufuuka aga bulijjo eri bannayuganda nga buli wotambulira mundu ku mundu naawe ojja kufuuka victim gwagamba nti tebikwatako bw'obanga tovuddeyo kubyogerako therefore mwamuru emundu nate yabadde etokota olunaku olw'eggulo eyaviiriddeko omuvubuka w'emyaka 28 okufa abaana bafa bato naye ng'enfa yaabwe tulinganga abali mu movie abalabako ku firimu gye baali bayita A Million Ways to Die in the West abagirabako movie eyo tulinganga gye tulimu mu Uganda nti abantu bafa mu ngeri y'ekyoyononero oba oliawo ne bagamba nti omuntu wafiiridde mu kabenje oba oliawo ne bagamba omuntu oba mututte mu ddwaliro naye munnange ne bamulagajjalira n'akutukira mu ddwaliro mu lukuubo oba oliawo ne bakugamba nti waliwo bannayuganda abadde balwanagana ku kkubo ow'ebyokwerinda najja n'abayinterdictinga ne bamukuba n'afa Uganda tulinganga abali mu firimu naye firimu eno ffe tuyina okubeera nga tugifundikira kubanga kabibeere bino bye mulaba byonna ebiriwo script etambulira ku ffe nga bannayuganda kubanga ffe twagibuildinga tewali Uganda ndala ekirene eyaffe bwe tutaajagale tewali ajja kugitwagalira katuve mu katambi ka Odreke Rwabogo tuwulire byayogedde ate naffe tubeeko bye tumugamba mwe bwe mubanga olwaleero katambi butambi muvuddeyo ne mwekubira omulanga nti bya bulimba njagala mukube mwakafaananyi bannayuganda embeera gye bayitamu ekira ne katambi obutambi kano akali mu kubungeeta ku mikutu emigatta bantu yabange bwe mubanga mmwe kennyini nga gw'omu ku balonkinga operation ey'okunafuya social media vidiyo ng'eno waalivuddeyo era waalikubiddewa disclaimer nti nno ebyogerwa mu katambi kano bya bulimba ku ggwe muyina okukuumirawo emikutu emigatta bantu kubanga nammwe kennyini kwe muyita ocommunicatinga media kwe muyita okuderivaringa information mu bantu era nkijjukira bulungi nti waliwo n'omukutu gwe bablockinga mu Uganda naye ng'ate abakulu kwe bayita communicating ab'ebyokwerinda nga n'abamu ku ba government official kwe bayita communicating eri abantu baabwe n'obagamba lwaki mwateekako OTT ng'omuntu yenna alina kyayagadde ocommunicatingira ku mukutu guno ng'ate nammwe information yammwe kweyita nammwe ne mubeera nga muyita mu VPN katuve mu katambi ka Rwabogo nkomewo twongere okubeera ng'ate tubitottola mu bujjuvu nga bwe bitambula. The wealth should be from one region, the rest should be either puppets at the best and the better be slaves. Banange benkola nabo abana Uganda abantu baffe abamanyi obulungi nga Odrek Rwabogo kuliko amadoboozi abantu ge basakulatinga mu ffe ate amadoboozi ago gali fake naye bwo omuntu bw'atuula wamu n'akola eddoboozi eriri fake ku mulala ne kutabaako akiddamu kubaako ebintu nga bibiri ky'oba olaba abantu ne bavaayo nga bakozesa amateeka oba ne bakozesa kirimaanyi okunoonya abantu ebyo nze sibyagala nze gye naakulira Katonda gye yanzijja emirimu gyange yonna gye nkola nsooka n'ensomesa mu kusomesa mubaamu okutegeera oluva okutegeera oleeta amateeka so ne bwekuba nti nene emirimu gye nkola ey'obusuubuzi nsooka abantu ne mbategeeza kyakukola ne ndyoka ne ndeeta bali ab'enfoosinga ekintu so ky'oba olaba nvaayo n'ennyonnyola ago amadoboozi ge muwuliriza gava mu kinnya kiri ekifu gava mu maka oba mu bavubuka abatalina mirimu
ate abandi tudde nange ne tuteekako plan bino byenoonya emmere otutunda ebweru butale bwe tuguddeko naye bonnange babawa busente bagende bakola amadoboozi agali feeke kati lino ly'eddoboozi lyange ebyo ebyogerwa mu vidiyo omwo bibi nnyo 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 amanyi obulungi amanyi nti gyenva ndi musajja wa Katonda ndi musajja mufumbo ndi musajja mulimi omuntu ng'oyo ebigambo byakozesa biba byakuzimba si byakwonoona so eyo vidiyo mugiggaleko nfu temulowooza lwawuga sola kukola ebyo ekyokubiri siina na budde essaawa 18 zembeera nga nkola nga tunoonya obutale ebirime byaffe tuyamba ebitongole ebiri mu bizibu ne bankisi tugezaako okunoonyeza emirimu abavubuka siina budde bwakutuula nkole ebyo bitalina kyebigasa muntu yenna so kati kambabuulire oyo akola eddoboozi eriri feeke n'oli naye afuna omuzindaalo n'alitambuza mbuye mbwe aleetedde abantu amakulu amalungi n'ateekako ekidoboozi ekifumbafumbe n'agamba oyo lwabwogo ababikola n'ababisanyukiramu ebinaababaako biba bimu so aga amadoboozi ge muwulidde mafu nga bwe gali ono yerwa vidiyo yebadde loud and clear njagala munyambe mumpushingireko obubaka buno butuuke eri abakulu bano kubanga akatambi ako kongedde tulaga nti byonna bye twogera ku mikutu emigatta bantu babimanyi era bibatuukako babiwulira naye ne beefuula abatabiwulira omukulu Odweke Rwabwogo weebale nnyo okuvaayo okulaga obutali bumativu n'okwemulugunya ku katambi akabungeeta kuba ku audio ebungeeta ku mikutu emigatta abantu gy'ogamba nti tewali mabega wa kugirikodinga oba nti audio eyo njingirire era mpaatiike ku ggwe naye nga togirinaako kakwate oba kituufu oba kikyamu mwami Odweke Rwabwogo njagala olwaleero weeteekeko mu bigere by'Abannayuganda gwe katambi butambi audio bu audio ovuddeyo ne weekubira enduulu n'olaga ng'abo abakola obutambi obufaananako ng'abwo bwe bali ababi njagala weeteekeko mu bigere bya maama wa Franka weeteekeko mu bigere bya maama wa Rita Nabukenya weeteekeko mu bigere by'abaana ba Rita Nabukenya weeteekeko mu bigere eby'abaana bamachete weeteekeko mu bigere eby'abaana ba Edi Mutwe weeteekeko mu bigere eby'abaana ba Nuwa Mutwe weeteekeko mu bigere eby'abaana ba General Gaddafi ng'abamu ku bo benkumenyedde mu ntandikwa omuli Rita Nabukenya Dani Kyeyune n'abalala ba Franka baagula bulamu bwabwe gwe muwendo ogw'ebbeeyi ku duniya kuno okuwaayo obulamu gwe katambi butambi ovuddeyo ng'olaga nti kibi nnyo omuntu okukolako akatambi naye njagala weeteekeko mu bigere by'abakadde b'abaana abo abaafiirwa obulamu bwabwe lwakwogera nti nno tebawagira Generaali Yoweri Kaguta tibahabulwa lwakuvaayo obuvi kugamba nti nno bawagira Kyagulanyi kyabatwala ekalannamu etagenda badda naye nga bafiiridde mu mikono gy'abyabakwerinda Rita Nabukenya patro ye yamulinnya waaliwo eddwaliro okumpi enaggulu mwe baali mututte n'awona naye baagula obudde ne bamuvuga ne bamutwala emulago okumakinga sure nti oba n'amuvugira okumujja enaggulu okumpi n'eddwaliro nno we baamutomerera ku Iran Uganda waliwo eddwaliro abo baliyita Iran Uganda we baali mututte yaliwonye naye patro yamulinnya n'emuyitako mu kifo ky'okumupiikinga yakeerewa ng'egula budde Rita akutuke Rita n'afa mwami Odweke Rwabwogo mu kifo ky'omutwala ku ddwaliro eryali okumpi baamutwala mulago gy'anaatuukira nga mufu nga tebalina bwe bagenda kutandika kubita ebya Namulambo ate omulambo gwogera omufu ayogera oyo n'agenda ne tudda ku Franka yafa olunaku ab'ebyokwerinda lwe baakuba Ashraf eyali owa Ghetto TV munnamawulire w'omukulu Bobi Wine nga bava mu bendobendo ly'e Buddu baabaleeta Ashraf mu ddwaliro ku roundabout awo oba ku nkulungo y'e Busega Franka muganda waffe we yafiira era nga military patrol naye ye yamulinnya military patrol yamulinnya ate neeteekamu ne ara edde emulinnyire ddala
mwami Odweke Rwabogo gwe bweba audio yekulumye njagala weteekeko mu bigere ebya mukadde wa Franka, weteekeko mu bigere ebya mukadde wa Rita Nabukenya n'abaana ba Rita Nabukenya bo baawulira batya gwe audio yekulumye bali baawayo muwendo gwa bulamu. I don't know how true oba audio eno ntuufu oba nkyamu. Tutunulire reaction yoku audio eno tugikompeyaringe ne bannayuganda bye bayitamu mwe bye mwefuula bye mutalaba naye nga babiyitamu ku lwammwe. Mwami Rwabogo tukyali ku ebyo mukodomiwo Generali Kainerugaba mbitibwa ebingi yavaayo n'ayita ku mukutu gwe n'atwitinga n'agamba ayina Edi Mutwe era ali mu kumutendeka Runyankole era ali mu kumutulugunya era ne yeewera nkolokooto nga bw'agenda n'okuwamba Robert Kyagulanyi Bobi Wine amugalire era naye amutulugunye ayite mu mbeera y'emu ne Edi Mutwe gye yayitamu. Nkiwa biri ku mikutu emigatta bantu naawe kuobeera kuba ne kana akatambi wakajje ku mikutu emigatta bantu. Nkimanyi nti nno oyina obuvumu n'obumalirivu, nkimanyi nti nno oyina capability yonna ebuulirira ku mukoddomi wo n'omugamba naye muko wano oyitiridde, n'omugamba naye muko ebikolwa bino tebinyuma, n'omugamba naye muko okulinnyirira eddembe ly'obuntu n'okuwamba abantu kibeera kiva era kituvumaganya. Gwe audio ekulumye naye njagala okuwemu akafaananyi muwala wa Edi Mutwe wawulira bulungi ng'akaaba ku lwa kitaawe, mukyala wa Edi Mutwe wawulira bulungi ng'alaajana ku lwa baawe, mukyala wa Nuwa Mutwe eyawambiddwa ennaku entono nnyo emabega tannaba nakubwako kyamulubaale ng'abamuwambye ba bitongole bya kwerinda onaawulira bulungi ng'avuddeyo ng'ali deformed nga bamukubyekubwe. Gwe audio yeekuluma. Mwami Odweke Rwabogo n'ebitiibwa ebingi taata njagala tukubemu akafaananyi obulumi bwa maama wa Machete. Machete yakamala komera emyaka 4. Maama we yali alaba Machete nga hope ye nga buli kimu kyonna kye akikubira pulaani mu Machete. Machete bamugalidde mu kkomera mwami Rwabogo ebbanga lya myaka 4. Machete nga tafuna bwenkanya, Machete ng'ebimuvunaanibwa tebitegeerekeka naye nga Machete n'abaamukwata tebalina bwino amulumika nti alina ekikolobero kye yakola n'abalala bangi. Mwami Rwabogo audio ekulumye nnyo era n'ogamba nti nnaabo ababunya audio eno ku mikutu emigatta bantu kye bakola kiva nnyo era kya bulabe. Naye lwaki gwe togambako ku abo abali mu kampu y'emu abawamba abaana abatulugunya abaana n'obagamba nti kye bakola kive tekigwanye kukolebwa nga bw'ovuddeyo ku audio eno n'ogamba nti nno togiyinaako kakwate mwami Rwabogo. Mwami Odweke Rwabogo nkijjukira bulungi nnyo nti yali gwe kennyini mu meeting eyali ekyankwanzi gwe kennyini eyaleeta idea n'ogamba nti nno Kyagulanyi ayitiridde okuboogerera amafuukule ebweru w'eggwanga era n'ogamba nti muyina enteekateeka ey'okufuna bannamawulire. Bannamawulire bano baddemu baribrandinga erinnya ly'eggwanga Uganda. Tekyetaaga bannamawulire ku rebrandinga linnya lya ggwanga wabula biina kubeera bikolwa byammwe bye biina okuribrandinga erinnya lya gavumenti eya mwami Tibahabulwa. Naawe mwoli enteekateeka yonna gy'ogamba ey'ebyenkulaakulana, enteekateeka yonna gy'ogamba ey'okunoonya obutale bugenda kuyamba ani nga bannayuganda we bafunira omwagaanya okutradinga ku butale obuli international munnanga ate waliwo ba middleman nga ba middleman yemmwe kennyini abagula ebintu byabwe ku bbeeyi dondolo ne mubitwala mwe ne mubitunda buwana ne Bulaaya. Mwami Odweke Rwabogo question nyingi nnyo naye nga reply ntono. Mu obulumi mubuwulira naye temubalirira bulumi bw'abalala. Mwami Rwabogo audio yakulumye naye mu kalulu ka Kawempe North by election ab'ebyokwerinda baatulugunya ne bakuba abaana b'abendi emiggo ne bamenya abaana b'abendi amagulu. Haitawa baamumenya okugulu baakunuula naye nga Haitawa kyamaanyi kikye yali ayogedde kitali kituufu ku gavumenti ya mwami Tibahabulwa eya Uganda. Mwami Odweke Rwabogo mu Kawempe North by election yennyini ababaka ba paalamenti n'abo abaagala okujja ku bubaka bwa paalamenti baakwatibwa
era ne bawambibwa amamotoka aga gavumenti nga ababawambye babagalidde amamundu ga gavumenti. Mwami Lwabogo, ababaka bano bakubwa, ababaka bano ne babatulugunya, ababaka bano ne bateekako embeera etali nnungi yadde n'akamu. Mwami Lwabogo, ku mbeera ng'eyo tewavaayo, tewabaako kigambo kyonna ky'oyogera yadde okulabula abo abaali emabega w'ebikolwa ebifaananako ng'ebyo. Mbadde mmanyi enteekateeka eno ey'obutale gy'oli mu kuleeta, enteekateeka eno abalina ogituulamu balina kubeera bantu balamu. Emirambo tekigenda tuula mu nteekateeka eno, abalamu be balina otuula mu nteekateeka eno gy'ogamba gye waleeta ey'obutale bw'ocreatinga ku international level. Mwami Odweke Lwabogo, buli lunaku bannayuganda bafiira mu bubenje, bannayuganda bafiira mu bubenje. Entakera within a period of 1 week twakarekodinga obubenje obwakatuga bannayuganda abakunukira okuwera 5. Mwami Lwabogo, nga obubenje buno buva ku ki? Buva ku binnya ebiri mu nguudo naawe kwotambulira, ng'obubenje buno buva ku bufunda bw'enguudo. Mwami Lwabogo, mukamaawo Generality Bahabulwa yakakwata obukadde 10,000 n'abuwa ababaka ba paalamenti mukaweefube y'omu naawe gwe watandikawo n'ogamba nti nno lwakiri mulina okuddamu okurebranding erinnya lya Uganda mu mawanga agabeetoolodde, n'omutima gw'abannayuganda okukomawo okwagala NRM. Omutima gw'abannayuganda mwagala gwagale NRM, naye ng'ate mulemereddwa okukola ebyo ebyali bakubidde kampeyini. Nabagamba nti Mwami Bahabulwa leero n'abamubirivingiramu baali badde tebeetaga kuba kampeyini yadde olunaku olumu mu gino emyaka 40 gye baakafuga Uganda. Ebikolwa byabwe ebirungi bye baali badde bakoledde eggwanga bye byali badde biboogerera, era omuntu yenna yalivuddeyo okubeeyimbamu yali badde aneemingibwa nga traitor, yalirabiddwa ng'omuyeekera omutujju atayagala ggwanga likulaakulane. Naye olw'okubeera nti enkulaakulane ebalemye okuleeta, kyemuva mulaba bannayuganda ng'olwaleero baboogerako. Mwami Lwabogo, akatambi kaakulumye, naye njagala okubemu akafaananyi abakadde n'abaana abaafiirwa bakitaabwe ne bakadde baabwe n'abaana baabwe mu kabenje akawayiwayi kooki akaagwawaawo mu bbanga eritali ddene emabega akatta abantu abakunukira okuyingira 40 olw'enguudo embi, nga mmwe mwatugamba mutambulira mu mamotoka ga bbeeyi tegawulira binnya, nga mwatugamba nti mmwe mulwala mujjanjabibwa bweru wa ggwanga. Mwami Lwabogo, Mwami Lwabogo, njagala okubemu akafaananyi mu ddwaliro e Mulago eddagala eririyo ne mukwata ekitongole kimu ne mukiwa obuwumbi nga buyitirivu mu budget, naye ne mulemererwa okupulaningira ebyobulamu by'eggwanga lyonna at large, ne mukwata ekitongole kimu nti kyamateeka ne mukiwamu obuwumbi mbukutendeka bantu ngeri gye bagenda kwambalamu bupiira bugali mpitawa, naye ng'obuwumbi obwo mulemereddwa bukwata ne mubuwa ba medical intern abagenda okuwonya obulamu bw'abantu akakadde n'okudda waggulu. Mubuwadde abantu batono nnyo balubatu, mbukutendeka abantu abo ngeri gye balina kwambalamu bupiira bugali mpitawa. Temukomye okwo, ne mukwata obukadde 5 ne mubuwa omuntu omu bw'ati, naye ng'obukadde 5 bwali badde bukola oluguudo ne luggwa. Abange, Uganda mujagala, mugirina ku mitima, oba mulumirirwa mmwe biboogeddwako? Mwami Lwabogo, gwe audio weekulumidde n'owulira nga mu butuufu ogwanya oveeyo gyogereko. Njagala okubemu akafaananyi bannayuganda abattibwa nga 18 ne 19 Novemba 2020 abatafunanga bwenkanya. Njagala okubemu akafaananyi ababayinako oluganda bo bawulira batya leero gwe nga audio yeekulumye bali baawaayo mutango gwa bulamu, baafiirwa bulamu bwabwe nga baafiira mu mikono ku biragiro bya Mwami Yoweri Kaguta Bahabulwa Generaali. Ye yalagira n'oluvannyuma ne yeewaana n'okwewaana obutambi we buli ku mikutu emigatta bantu, nabo munaabwegaana kubanga yeewaana n'agamba nti yayungula amagye agalwana entalo ne gajja ku gurawundi era ne gakuba bubi nnyo abo abaali baagala okumumanyira. Ekyo nakyo tugiyite privilege. NRM gye wadde bannayuganda Mwami Odweke Lwabogo ow'ekitiibwa taata,
tugiyite privilege. Abange ebigambo ebijja biwandiikibwa mukodomiwo Generali Kainerugaba ku mikutu emigatta bantu mwami Odweke Rwaboogo diro wali ovuddeyo n'ogamba nti ebigambo ebyo tebitunkana mutindo gwa komanda w'amagye ag'eggwanga eddamba. Diro wali ovuddeyo n'okondeminga ebigambo ebyo nti bannange newankubadde tuli b'NRM naye ebigambo bya mukodomi wange byayogera bikyamu tebigwanye kubeera mu bantu era tebigwanye kwogera mu bannayuganda. Diro wali ovuddeyo mwami Odweke Rwaboogo okukondeminga ebigambo ebyo n'alabula okutta batta n'alabula okuwoninga amawanga agatwetoolodde gonna n'agamba ogawamba n'alabula okutulugunya abali ku ludda oluvuganya gavumenti ya kitaawo. Naye Diro wali ovuddeyo ddala n'omugamba nti muko wano oba oyitiridde muko oba otuleeta okubeera mu ntata oba otutadde mu katu ddi lunaku ki wakatambi kakulumye nnyo olw'okuba katambudde ku mikutu emigatta bantu. Tetugamba nti nno ebigambo bino birungi ebitambula ku mikutu emigatta bantu kuba byongera okucreatingawo division. Naye mwami Rwaboogo kirungi kiddala ddala olwaleero kyogenda okugamba nti bannayuganda akatambi ako kituufu kabungeeta ku mikutu emigatta bantu naye kakontana ne bye tuli mu kkola kuba leero munnayuganda afuuliddwa omuddu nga bwe byayogerwa mu katambi ako. Bannayuganda bawaŋŋanguka buli lunaku abamanyirivu abayivu ne bagenda mu ddungu okukola obuddu ne babeera ba maidi, abalala ne bakola nga ba gatekeeper, abalala ne bakola nga ba watchman, abalala ne bakola emirimu egya heavy duty kwetikka ne bagenda mu construction company mu ddungu erya UAE. Mwami Rwaboogo twayamba emyaka 40 emabega nga ffe tuli wana ekyokulya. Leero ddala oba ogamba ki bannayuganda nga tonnaba kugamba kwogera katambi kano mwami Odweke Rwaboogo? Njagala otulubulire era otunuulire embeera eri mu katambi ako n'ebiri mu kukolebwa ku bannayuganda nti olwaleero omuntu omu avaayo n'agamba nti tewali agenda kukulembera Uganda okuggyako nga munnamagye naye nga ate mmwe kennyini mwe mutulimbalimba entakera nti Uganda erina democratic leadership era bannayuganda balina eddembe okwerondera omuntu gwe baagala mu budde mwe baagala. Mwami Rwaboogo ebikolwa nga byawukana n'ebigambo bye muvaayo okuteeka ku mikutu emigatta bantu ate nga akatambi ako kooli mu kwegaana ebigambo ebirimu bye biri mu kukolebwa ku bannayuganda. Leero bannayuganda abaakuno bafuuliddwa abaddu, bannayuganda abaakuno babooleddwa, bannayuganda abaakuno batwalibwa nga abatali bantu. Eriyo n'ababeewaanirako munnange eyo mu mabaala ne babagamba gwe ngaani oli waawa ani akumanyi. Bwebanga Uganda bwetyo bweringa ebiri mu ODA eyo byennyini bye buli mu kukolebwa ddala bannayuganda n'abawa bukakafu ki nti ODA eyo teyava mu famire yammwe? Bukakafu ki bwogenda ow'abantu nti ODA teyava mu famire yammwe era togyogerangako? Era n'agamba AI ebadde yakajja kuba ODA eyo nkadde. ODA eyo nkadde mwami Odweke Rwaboogo. ODA eyo eri myaka egikunukira n'okuyingira 6. Bwebanga ODA eyo nkadde yaliwo nga n'omulembe gwa AI tegunnajja, ani abaalimbaani era ani abaafuulingaani ng'ebikolwa ebiri mu ODA eyo byennyininyini bye biri ku bannayuganda. Oluvaawo nga mugamba twogera bubi, nga mugamba tulina empalana ku mmwe, naye nga tewali muntu alina mpalana ku muntu kinnoomu mu famire ya Generali Yoweri Kaguta Tibahabulwa, era tewaliwo yali yagadde kwogera ku famire eyo naye eyogerwako kubanga eri mu control ey'eggwanga Uganda. Ate tulaba control oba controller akutte awaba, tulaba gyatutwala tewawooma. Kati twetuuleko tugwe mu kinnya nga dereva atuvuga atutwala mu luwonko. Mwami Rwaboogo mwagala tukole tutya tuleme kubyogerako? Bwe kibanga kikyamu nge ODA eyo ddala togiyinaako kakwate, then wali badde omu kwaba bakondeminga ebikolwa ebitukolwako, naye wallahi mpita ayita ku mikutu gyo tewaliwo lunaku lwe nalinda byekongo gamba nti nno olumirirwa eddembe ly'obuntu.
teruliiwo mwami Lwabogo. Tewaliiwo lunaku lwe nali mpulidde ng'ogamba nti nno ebigambo ebyogerwa mu koddomiwo bikyamu ku mukutu gwe. Naye ng'ate kyangu nnyo mmutuukako n'omugamba muko nedda. Wano nedda. Wano oba okubye nnyo. Mwami Odwek Lwabogo, bannayuganda akatambi ako bakabunya olw'ebyo ebirimu ebiri mu kukolebwa ku bannaabwe. Tebakabunya lwa bukyayi, bakabunya mu ggwanga lyonna kubanga ye reality gye bali mu kuyitamu. Bafuuliddwa abaddu mu ggwanga lyabwe. Nkugambye weeteekeko mu bigere eby'abakadde b'abaana abafudde ne batabawo accountability ku nfa y'abaana baabwe. Wabula oli mu kifo ky'okuwa accountability najja ne yeewaana bwewaanyi nabatemula nabayungulira amagye. Wano Kawuma yafa mu 2018 ne mukoddomiwo yavaayo ne yeewaana n'agamba nti nno abavubuka be bakoledde ddala omulimu ogw'ettendo. N'agamba nti Bobby yawonera watono okufa. Eriyo ebigambo bye nabawadde mu video gye nafundikidde omukyala Betty Bakireke we yagambidde nti Bobby Wine bamulabanga ye kinnoomu. Naye Bobby Wine idea ey'Abannayuganda enkumuliitu abayita ne mu bukaddaana. Leero mwami Lwabogo fe oyagala twogere ki? I think ebigambo ebyo bye njogedde bimala. Bw'otaabe wattima ng'owaayo akadde okureflectinga ebigambo ebyo waali badde otuula n'obireflectingako n'ogamba naye ODN etambula. Naye biri mu ODN bye biri mu kukolebwa ku bantu. Tukole tutya ebintu bino ebikolebwa ku bantu ebifaanagana n'ebiri mu ODN egambibwa okuba eyange okubanga biggwawo. Buli kintu kyonna ekirina entandikwa kiba n'enkomerero. Waliwo time eya buli kimu. Tewali muntu ashayina leero n'ashayina enkya n'ashayina n'oluddako. Katonda bw'aba ateekateeka buli omu alina time ye gy'amuweeyo okubeera ku peak. NRM ebadde ku peak. Bw'etuuka ku peak eba erina okukkirira. Ke kadde ke tulimu. Naye biki bye mugenda okutomerera eno mu kuddamu emabega mu kuddirira? Madaala mwagamenya oba mwagaleka nga gayimiridde? Tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeko ku namba yo weryawo gwe nayi n'embeera mweyita etali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ateefuuka malidaadi. Teweerabira Enric Contractor aga nti ekintu kyonna ekikwatagana ne plumbing, construction work, painting byonna babikolako ku bbeeyi nno entono ddala. Bakubireko ku namba weryawo wakati ojja kubeera ng'ate obafuna. N'abaagala otureachinga out enamba ku eri okwo ojja kubeera ng'ate wonna w'oyitidde tujja kuba ng'ate twongera okuwayaŋŋanamu. Abatuwabula mwebale temujjanga okwo, n'abatuwagira mwebale temujjanga okwo. Abakomentinga Lugaba yajja okubongererawo wonna we mujja. Abadedicatinga ka data kammwe ne musharinga oluvannyuma lw'ogoberera amawulire nga gano mwebale nnyo, mwebale eddala. Antonio Gegange tuddingane mweddako mubeere bulungi, mbaagala nnyo. Bye bye.